Ntandikira Bongo bansale omusale ku busajja bwange omukazi yankombesa mu bukyala bwe ng'ali mu mwezi. Ate nga bagamba nti Beruminati tosobola kukola mikolo ng'oli myezi nabo. Abakazi baba myezi tebagenda mu nsonga za lubaale. Of course bakwasa ekibyo ky'omusaayi kiba kitegeeza kunywa. Kati nene siwala nga mpulira ekivundu mu butuufu sandyagadde kiyingiza mu mubiri gwange. Eddoboozi eddala gye lyava mu bbanga awo. Nywa nga linyiize. Ntandikira Bongo omukazi ankwasa amagi mu ngalo waati 2. Amagi gaatika gokka. Baba! Omukazi yaddira empale gye yali ayambala ng'ali mu mwezi. N'agifumbira mu mazzi n'agampanga cyayi. Sokoleke. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku hotero ekyasinza obunene Makindye ne mu Kampala. Landstar we tuli. Sema hotero. Mu hotero mbamu sema hotero. Sema duuka. Sema hotero. Mbamu kwagala wantino kati waliwo kibayita shop, supermarket, hypermarket. Kati mu Makindye eno yo sema hotero. Sema hotero. Tujite wetutyo. Landstar we tuli. Gwe mwana Katonda watu natuka ku Landstar ofiirwa. Tosobola kubeera eyo ng'ogamba ebintu obirabanga bannanga abalaba amala bwe babiraba nga tojjanga okulandisita. Boxing Day nga Christmas ewedde osaana wetuukireko ko wano. Wagenda kubaawo live band etabangawo. Anti groups okuva mu mawanga ageetoolodde Uganda zamaze dda okuyingira. Ezikuba live band ennyimba zonna zewali owulidde ne zewalootangako ne zootawulirangako. Ku Boxing Day ogenda zootabuliro. Tugenda kuba nga tudesigninze ekifo kino mu ngeri etabangawo. Ozze kuwummulamu ova mitala w'amayanja oba opulaninga kugenda soko oyikyeko ko wano ku Boxing Day. Pati etandike olye ka live band ebyokulya ebya buli kale oyagala loko food oyagala mmere etali yaffe ya wano naye ng'eri mu kika ekoleddwa mu bika ebikyasinza okuba ebyenjawulo. Jangu opposite Papa's Sport we tugenda okubira Christmas lunaku lwa kuwummula tugenda kubafa ogwaffe gwa kuwummuza bachakaze omaze okuwummula eyo ise Jangu Landstar we bakedde nincha Boxing Day tukukere bukeezi okunyiga ebinywa okuzza engulu. So leka lunaku kufuukira kinaku ng'ate Landstar weeri. Jangu tweyune services weziri baweyita bamanyi omuntu owa bulijjo n'owa waggulu obasanga bawombe efunyera bagonjebwa ekitenkanika. Landstar Hotel yajja kumenyawo bantu bali bavumaganya hotels. Ogenze mu hotel kyokka ate bosanze mu hotel bannannyini hotel bakuyisanga kugamba bo bagamba nti nedda wano customer ye mukama waffe owokuntikka naddako olwo bo ne baddako kuba baliwo okuweereza. Amanya bampita Rimasa oba Metanikura Bongo ko MRlive kwendi nga bulijjo ebintu bino tubireeta si lwakuba nti biba oba nkyogere ntya ne tubireeta obeeko ne kyoyiga. Oli muvubuka amalala gaafuuka amalala buli omu omulabanga fala
naye bakubuulirira wagaana abazadde bayisaamu eggaali ekiko kiyisaamu eggaali ne WhatsApp group y'ekika wagifuluma bwe bagambako nti owaayo engeri gy'oyambalamu nga tetuweesa kitiibwa bwe bagambako kutamira eriyitiridde okucangacanga abakazi n'okwagala ebyendola wagifuluma maama ne taata imagine bayisaamu amaaso oyagali abo bavumira gwani avuma bazadde bo gwani avuma bazadde bo nga ne Bible ekirambika nti batye olw'ennaku zo zibe mpanvu ku nsi kuno zibe ntangaavu zibe n'omukisa zibe n'ekitangaala maama olugambako eyakeera ku makya n'akusindika emyezi 9 tegyandibadde mikulu naye muganda wange omuzadde byayita mwezi egyo 9 paka bwofuna amatu paka bwofuluma bye bikulu kale ebiteekaawo oyinza obutabitegeera bangi bagenda muleeba bafiirayo obulumi asindika omwana abamu babasala busazi agamalala goyina genda oddeyo obuuze maama obiki ebyaliwo ng'akuzaala bataata abamu basingayo na mapoloti nga baganye maama omukwatako nga talina ssente okuzaala okuleeta ku nsi naawaayo kapoloti ke ku lwa maama ku lw'omwana muveeyo nga mukyali balamu bwe wava mu ddwaliro n'ekikondo kipima waliwo abagenda ku ndagu naga njagala taata ono afe aluddewo okufa njagala poloti kugitwala tya muzaddewo olw'ennaku zibe mpanvu era zibe ntangaavu ku nsi kuno ezizo sezange nze abange mbatya mbawe ekitiibwa era njagala nnyo maama wange mutumiddeko ng'omuzadde sembera omwana sembera programu teriimu kuwemula ejjudde ebyokuyiga nkomyewo n'omukulu emboozi bayitiridde ogisaba bye TikTok n'agiyuzaayuza social media buli wenzira nange ate yakola emboozi ntandise okumutya gyebaleko ssebo kale mukama wange nawe gyebaleko obulamu si bubi anyways for starters bampita Emperor Media Promos mitandikira bongo kiba kya bulyaza amaanya nnyo we tutesooka kwebaza balabi baffe batwagadde wekityo tutwala omukisa guno in a very special way twebazaako abalabi baffe bonna abeerekereza kuba kyano nyingi nnyo gwe n'ogamba nedda mu kyano zonna kanfiseewo akadde ndabe kyano eno tetumanyi kye tuyinza basasula okuleka okuwanika ebiro ntugamba omutonzi abawe kye musinga okwagala aliwe buyiyi buli omwamufukirire nawe butyo metandikira bongo tugenda kwebazaako abaami bano wammanga Edward the Great amenyo Edward the Great much love bro Swima Media oli wakabinyo man mukama mu omukisa basajja abo bamaanyi nnyo emboozi bagisharing emboozi nedduka emisinde bajjayo ne batema buli omu n'atema bu party singa 10 edition ona aba yatema akasooka ne bamugamba next part n'atemera next part nolanga bambitakoye one love Swima Media and Edward the Great muli bakabinyo salute bro yeah man wow Edward the Great mukama akuwa omukisa kakati mulamuzi emintu byatabuse nabidde ddala sitaani ng'ayongera okwegungumiza tubulirira abantu kuva ku minati kudde eri Katonda bo bagamba ffe tumutuwe ennamba z'abeeruminati oba tufa tufe waliwo ne yagambye nze okuba omugagga wiiki 2 n'okuba omwavu emyaka 3 zekamba omugagga wiiki 2 nfe mpe ennamba ya minati gamba oyo Edi ave mu byokusaagirira nze mpe ennamba mukazi gye yagenda oyo mukazi gwe wawasa yali akutuusiza ku byamagero nze nanga mpe nfe waakiri naye nga ndidde ku bitumbuuwa okumala wiiki nkoye mukene omanyi abaganda bagamba atamusuza ya mutenda eggonjebwa ayina eggonjebwa naye webamukwamu wiiki olunaku oba olunaku mitandikira bongo jjukira bulungi mweri story yaffe ya Illuminati nga ngezaako okugamba abantu nti tusanga nnyo abantu nomusanga mu Brabus G-Wagon n'omwegomba awo neyo akamiliyoni enje yaguze bagitani tugenda gibabuulira okitegeera gyafulumamu eringa ekyombo naye nga tomanyi indoors biki byayitamu okitegeera kati abo bonna kyenjagala bagamba nange nagezeeko mu comment section endaba twa connection bro
towankawanka abantu batandika n'okuvuma beera omumativu n'ekyo kyolina ezo mboozi nga tolina connection nyumyange ezo emboozi nga n'omulogo omutadde waawe luminati muteekebwawo wansi enamba ze fe totwaga tulumya mutwe anti kati nze kyenjinza obbagamba am a living example nze nalabako nange before nalina endowooza eyo nti nange njaga connection okitegeera nga ndowooza obulamu bugenda kuba bukulukuta mubisi na mata naye it was totally different story kati nze lwaki navaayo okukola story eno saagala abantu bagwe mu katego kekamu kenagwamu omulamuzi esebo abantu bano bati batutegeera bulungi mbadde nsaba katuddemu tubamenye ebiremenye ku bulombolombo obwali mu nju kubanga jjukira emboozi wali twagiyita mu buyisi kunyumya kikolwa kuba nakwewuunya nengamba omuntu gwe bwe twalinga ku ddojo nga n'akamera olumunzi akuteekamu akakomando nga mwana mpaya komando kayasa jjukira wali twagiyita mu buyisi kubanga nakwewuunya nengamba naye omuntu ono gwe nalabako nga tafaananika omuntu ono yali ansabanga olukumi lw'ekikomando esebo byali tebigatta speedi kuwalinnyira nengamba nti ogenda okuwuliramu enkuubo nga bampa emboozi eyo nengamba musajja wange kamuyite emboozi agitunyumize bujulizi ate ekisinga okumpa amaanyi toyagala katonda ekitenkanika amina tuddeko ko wansi wano edi mu nnyumba eno eya minati eruminati omukyalo oyo eyakukwana n'akuganza n'ofuuka saabaluminati nga ye yennaaba eruminati ennyumba eyo yalinga ennyumba endala just nti lwakuba kale wali twalinga twakubirira mu kusooka kyovula abamu bagamba emboozi story yatandikidde mu makati yajja atya okwavuwala okitegera kati naye tujja bbazaayo kakati wali emboozi twakubirira nnyo kuba kati saabanyumiza na mikolo gye nakolebwako nga ntuuse mugundi mu kisenge eri nabanyumizanga eri mukazi gye yali afaananamu yali amasa amaaso nga nagakapa amaaso gaako omuliro gundi olulimi lweyawuziddemu obulimi obulala okitegeera kakati nze kati kambanyumize oko bazaayo ntuuka tandikira bongo omanyi lwaki luli nali saabbinyumyako buli wembinyumyako enyiika ejja mu mutima bulira enjiri ediguma bampulira nga njana kukaaba guma edi kuno okubulira kukyusa abantu kujja myoyo mu kibi botabinyumya katonda ajja kusalira omusango ntuuka basooka bankwasa amagi 2 mu ngalo sokoleke omukazi wawewo wagamba nti waliwo notwala amaja mu nnyanja ogasuuleeyo gegabiri ge baali bakwasiza oba gali awo natugenda tutuukawo naye tukyali eri mukali akasenge k'omukazi kayingiramu yekka muyayakira ntandikira bongo omukazi ankwasa amagi mu ngalo waati 2 amagi gaatika gokka baba simanyi foosi yagaasa gye yava gonna ganjiikira nga gawunya ekivundu gali magi mazize banga bagalogera mu nnyago mwetandikira bongo omukazi aleeta akabya akalimu omusaayi kyesama baŋŋamba nywa eddoboozi liŋŋamba nywa kati eddoboozi lyaŋŋamba okunywa ate ye teyali mukazi lyali ddoboozi nga liri mu bbanga ng'eddoboozi amazzi gamaze okunjatikirako amazize gawunya bankwasiza ekibya ekirimu omusaayi ntandikira bongo bankwasa olujjo ne kankiyite kibya naye nga kijjuddemu omusaayi omusaayi nga gulaga si gwa kati nga guwunya ekivundu kyesaamanya oba gwali musaayi gwaki saagala mbalimbe saamanya kati of course bakwasa ekibyo ky'omusaayi
kiba kitegeeza kunywa. Kati nenesiwala nga mpulira ekivundu mu butuufu sandyagadde kiyingiza mu mubiri gwange. Eddoboozi eddala gye lyava mu bbanga awo. Nywa nga linyiize omanyi eddoboozi lye lirimu eko kugambye nywa nywa obusungu emirundi 3 ebinati wamunyiiza tukaba tandikira bongo nali sina kyakola nanywa omusaayi naye ng'ekivundu kiyitirivu akwata ku nnyindo nali sina kyasalawo. Muri mu kaluumuko omukazi kali ke yakuyingizaamu nga naye mwali ebyo byonna bigenda mu maaso naye waali awo naye nga si yaaliwo maaso. Kati ate waliwo n'eddoboozi eddala atali ye naye nga ye si muntu, ddoboozi liri awo gulinga muliro gwe guvamu eddoboozi naye nga guli mu bbanga. Kati nga yali lumu emu naye nga wamanyi nga mulimu gundi kateni, waliwo kateni kanjiyite ndowooza kiba kyali kisenge na ddiiro lumu emu nga bataddemu kateni n'ennyumba z'edda bwe zaaba nga omanyi ennyumba z'abanaku we ziba. Bano abanaku bapangisa emizigo egisookerwako 10,000. Kati banyingiza mu kateni ekikati katukiyita ekisenge. Tandikira bonge byankolebwako sandyagadde nabigamba abantu ate abantu bagamba bawe ennamba y'eminati byegaggawalire yagaliza tanso batiisa. Omuntu omulala yajja naye nga kiringa kisiikirize. Tandikira bongo tukaaba obugagga buva mu ntuuyo ate olina ozituuyana nayambulwa nzenna. Etandikira bongo onkutula bansala emisale sikimanyi na muwendo mugongo buli wamu bansala emisale ng'ekisiikirize kye kikusala nga muntu kiringa kisiikirize naye ng'akutte era bongo ekyasinga mu byonna okunkaabya sandyagadde nakyogera kino. Etandikira bongo bansala omusale ku busajja bwange. teekawo bansala omusale ku busajja nga banteekamu obudagala webasala bayiwa obudagala webasala bayiwa obudagala. Awo ne bampa ebyokunywa mu ndeku nenywa neneebaka. Mukalumu kali akalalako weebaka mubaamu ebitanda? Temwali mu kitanda kaali wansi nga waliwo emikeeka naye kwegamba seebaka mba olw'okuba neebaka peacefully. I lost consciousness. Wawunga nozirika? Azirika. I fainted in simple terms. Akazungu mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Metandikira bongo awo enako mutegeera. Bakusala emisale ng'emeka? Metandikira bongo gyali mingi. Saagala nimbe bantu nti nno manyi omuwendo gw'emisale ne gyali miyitirivu. Ku busajja mu mugongo, ku lubuto, buli wamu. Just ekyasinga okunnuma kwe kunsala omusale ku busajja bwange. Omukazi wali omuleseyo eri eyali yako amaaso ng'asigadde wali eno wayingirayo nakisiikirize? No, kati eddoboozi lirindagira ingiraawo. Kati eri nensangayo kwegamba oba tekyali kisiikirize naye kyali nalaba omuntu naye nga omanye mufo ky'omuntu naye nga kintu kiddugavu naye ng'omulaba nti muntu n'eddoboozi osegera. Nati aba mukambwe. Tebera bongo kyenayita musandyagadde balenzi bali eyo basaba connection
kiyitamu tuyagaliza Eddie the Great ali eyo yandiyagadde okufunira obugagga Metanika Bongo egyo emikolo egyankolebwako emitono ennyo gye tubanyonyoddeko nnyonyo emikolo luli twagiyita mu speed kati tunonyo time tugiyina empozi mwalimu ebisenge bibiri mwalimu essabo n'ekayimba ka Illuminati embuga yali eno ka boys quarter kati mu nyumba mwennyini mwalimu ekyo ekisenge kyayingiramu obwomu ekyo kyenkuba kyenayingiramu kati mu kisenge kyennyini ekisenge tekyali mu kisenge kirala nekyalimu kateni osengaga bwe bagambye nti ennyumba z'abanaku bana bakatandika okupangisa era yalinga yali yakala ya kikusikusi mu Luganda oba brown nerange eriko mukaaga emirundi esatu ebibya bya mukaaga emirundi esatu ng'ebyali ku kijojo ekyo omukyalo oli Illuminati ekyali ku munagiro gw'omukazi oli yamala n'afuka mukazi wo yesebo kati kyekyo kati tubadde tubanyonyola emikolo emikolo gye bambisa mu Metanika Bongo kati omuntu yenna bw'aba ali eyo ng'ali agamba ku connection mba wattima nnyo okuwa connection eziyinza okutuusa mu mbeera eyo nga nze gye nayitamu Metanika Bongo omanyi kiba nanywa musaayi gwa muntu kusala obugirita Metanika Bongo baali bakusazeeko emisalo omubiri gwonna okusala obusajja akabali bakwamaanyi ga kisajja naawe bagakuba bakusale nti saaga sente za Minati ngamba gwe yagendayo Metanika Bongo abantu kyebaliko tebakitegeera okitegeera tulabanga omuntu n'omwegomba kakati Edi wanjisebo omukyalo oyo akusendasenda emandwa zakulonda okusinzira mu paati yaffe eri akusendasenda mutandika okugenda n'ebikolwa by'omukwano ye Illuminati bw'aba mu mukwano abanga abantu abalala bonna anyway kale waliwo byebafaana era mukozi newaba Illuminati neera aba mukazi suba sijja kugamba nti n'obukazi bwe bubeera eno mu bisambi naye lwakuba kati era waliwo emikolo egyankolebwako ng'ovudde mu kayumba ka Illuminati nga toli mu mbuga ng'oli mu kisenge kya mukazi era alina emikolo gyakolerako mu kisenge era waliwo emikolo egyankolebwako fumo nga bali bwantiisa fumita emboozi kati nga abakulu bakamabe be yayitanga bakamabe bamaze okunkuba mu ttooki ojja kusobola emirimu nti ndi muntu mutuufu eri omuzaana waabwe omuweereza n'aba Illuminati kati era waliwo emikolo egyankolebwako naye Metanika Bongo oba nyina ensonga lwaki emikolo ebintu ebimu nali saabinyumya mu paati eri binyumye abantu bayiga ebinyumye Metanika Bongo interview eyinza okukoma wano kubanga ebimu byanyiike siganye nti omukazi yakyusa obulamu bwange to a certain extent naye ate it came with a cost otisaba nyumye ebintu tuweereze eggwanga eno njiri yennyini okyusa banka abantu bali eyo baganze ne wengagalamu olunaku lumu Metanika Bongo buntamye obanga gawa olunaku lumu nze nenfa obulamu bwawe bwonna nze mpe enamba ya Illuminati bakambwe bwogezawo muga nti naye ate bezira basindikira Bible verse naavuma gwe wakusaba enamba ya Illuminati bomusindikira Jeremiah n'ekyawandiikibwa nga tongamba biro byonna nabisoma mbikusinga tugende maaso emikolo omukazi yaddira empale gye yali ayambala nga ali mu mwezi n'agifumbira mu mazzi n'agampanga cyayi sokoleke tugende empola yalina empale gye yali ayambala nga ali mu mwezi nga yo bw'aba ali mu mwezi gy'ayambala yokka abakazi baba n'empale zaabwe nga zo zakulwaliramu kimanyi okakasa aba n'empale ze nga alina empale ze nga 5
gazo azambala ali mu mwezi nga wanafuwa nnyo yakulimba ati yagitekamu sukaali bamala otekamu kyayi n'atabulatabula kwegamba nze muyise kyayi olw'ensonga ffe tumanyi nti buli amazzi agabo agokya ne bagateeka mu kikopo abakyayi n'endooza lyali ddagala talina bulaba bwe yamansiramu yasi yafumba bufumbi mpale ya mu mwezi yagendera mu kyekugamba agalinga amajaani naye nga sigegana amajaani bwali budagala kaleyo nikayo mu nsonga agikufumbira agijjamu olukambwe nywa agamba ati olwo oluyamba ki aŋŋamba anti kati aŋŋamba waliwo gino emikolo kati ye buli kye yakolanga nga ŋŋamba obubaka atuukiriza mirimu bubaka bwe yajja mu bakama be ye talina kye yakolanga ng'akikola ku lulwe tobuuza nnyo of course oba olina okubuuza naye omuntu akunnyonnyodde nti bakama bange kye bandagira kyenkola nze nyina bempeereza oba oli mu firimu zowalabye ebijapaani byo kino sina ki Nigeria atandikira bongo bino byenkunyumiza omulabi ayinza obeereyo n'alowooza biboozibozi byamalwa naye amwe living testimony omala okunywa okukopa gwali gulamba oba kitundu yali gama kino ekibawa semaka ofubutuka okinywa mala okukinywa ntuuyana buli katundu ka mubiri kavaamu amazzi ddagala lyali kwambulula bakujjako kiki ekyo nzirika oddamu era ozirika oli okufudde muze kuzirikira mu nju ya mukazi bongo nzirika kakati ate awo ne mu kuzirika awo era emikolo egyankolebwako takatono te nga wali ozirise wagiraba otya omuntu azirise aba tafudde oba ozirika oba totegera biri ku nsi yesu oba totegera ku biri ku nsi naye oba tofudde tandikira bongo nagenda okudda mu senseezi zange ng'omukazi yajjayo ekibya ky'omusaayi ekirala ng'ayina kalinga akakira k'embuzi nga akoze mu kibya ky'omusaayi ngenda okudda engulu wagenda wamansira zenna kunaza n'omusaayi gw'Aberuminati tunabira n'omusaayi gwa Kristo yali ku musaayi gw'Aberuminati akunaaza kaguunya Aberuminati baba n'ebintu ebijamajama omusaayi mitandikira bongo nga guunya nnyo obugagga oba buganya naye wali mumalirivu naawe mweyo embeera newe nandibadde sikyagala nali olwedde navudde dda n'amaanyi nga gampeddemu kubandidduse mama kangene ngule ya time kangene ku mobile money kangene ngule esoda ate yayiwe waka etandikira bongo ate omugagga wali oli obwagala naawe wentyo ng'era omukazi amala okumansira omusaayi oguunya siyinza nakugereganya guunya kyobanga omwala gw'enakivu suweji akati kozesa suweji omukazi addamu atansala emisale simba wakati mu kifuba era maansalamu obuddagala omwana wa Katonda ali yanga free Christmas campaign ba single mother yayingiddewo dda gwalina kyonna ky'oyina oli single mother Katonda akujjukidde akwagadde wandyagadde olunaku luno ekimu ky'ekkumi ekyensi okukiwa abakyala bano tujja kukolabo Christmas tugendeyo gye basibuka olabe gye bava alaba Onjete Foundation ebayita nnyo ku ofiisi zaffe kakati ku luno twagala tugende olabe gye bava bangi babba emmere ku Christmas basiiba njala bangi nnyo abaana baabwe babakwata babbira bamaama baabwe emmere bamaama nga babbira abaana baabwe emmere
twagala Kristo azaalibwe nga twali muntu n'omu kale gwe tumanyi gwe tutuukako ayita mu kikolwa kya bubbi. Kristo kitegeeza kutukuzibwa. Twagala azaalibwe nga n'abantu abatwetoolodde be tuyambyeko omwaka guno gwonna okutambula n'okufayininga baaka ebirooto byabwe. Bali taratibu. Tuteekoko nabo gw'alina Bayiba, alina sapuli, alina buli kimu. Oyina kasabbuuni, oyina butto, oyina buli kintu kyonna, oyina nnyama, 1,000, 2,000, 3,000, kyonna ky'oyina ekisobola okuyambako enjiri ya Kristo okuba ey'amaanyi kw'olwo olunaku, ekisobola okuyambako Katonda waffe okuwa ow'amaanyi kw'olwo olunaku ku 0700 346827 ku 0700 346827. Tuze tukikoze emyaka 3 nga tucelebratinga n'abaana ba ku nguudo. Ku luno olunaku luno tuli ba single mother wansi wa mbuleera ey'okuba empaalinga, okubalaga nti okuba single mother si bulema, si buteesobola, n'okuba blessinga n'ekisa kyaffe bayingire omwaka ogujja nga bamanye ekitenkanika. Tugenda kubuulira enjiri, lugenda kuba lunaku lwa njiri, lunaku lwa kutendereza, lunaku lwa mukwano, ne waggulu wa byonna lunaku lwa kubalaga nti Katonda waffe munene ekitenkanika era tagooka. So kyonna ky'oyina Katonda aba ku blessinze omwaka mulamba, blessingako n'abalala aba basiba enjala ku Christmas, ogwo omuzimu tugumenye. Kristo waffe agende okujja nga buli omu essanyu limbuganye. N'abo bennyini abadde banyoomerwa, abadde basiba enjala nga tebakyasobola kukikola kuba omwana azaaliddwa. Ffe baani abaziyiza omukwano gw'okwagala kwe? Ffe baani abayolesa obukodoko olwo olunaku? Kyonna ky'oyina, koloni, nkoko, kamonde, buli kimu okutandikira ku kibiri kye kigenda okukuma omuliro, ogenda ofumba emmere. Mukama agenda kuwa omukisa okusinziira ku ngeri gy'ogenda otutoolamu. Si kinene kyentegeeza nti nedda okusinziira ku ssanyu ly'omutima gwo. Ne bwe kaba kati naye nga okawadde n'omutima gumu agenda ku blessing ekitenkanika. Bannange ntandise okuwunga naye kaŋŋume. Sewage bamukumansira. Kugambe kati ata abaddemu bansala eddagala mu kifuba. Olwo olina mukazi yeekoono. Olwo tuli misengese gyasula. Illuminati gw'oli naye talina amuyambako mulala. Tewali mulala amuyambako. Muli bwereere mu ngoye. Yalina ekikooyi kye kye yalimu. Kye yayambalanga kiri. Yalina ekikooyi kye kye yalimu. Of course kati nze ngolo ndi bwereere. Bute nga bwazaalibwa. Amabwa gaawonye ag'emisale ku busajja. Tegannawona ate kati mpaawo kaaga. Mpaawo kaaga. Misale ku misale, mikolo ku mikolo. Sitaani asitudde enkuuli. Akira bongo. Tukume wano. Somesa abantu. Kubanga eno enjiri bannaffe bangi bagamba nti nedda nze Illuminati mwewulira musobola. Nze ngamba oti Illuminati nti bwa buzibu nnyo nga ku kyalo kwonna nze yakubanga ababbi, nze yakwatanga ababbi, olwa nakwatanga ababbi batemu. Olwo Illuminati omuyingiramu nze naguma omutima. Tugende mu maaso. Tandikira bongo omukazi tekyamumalira. Ekyasimbayo omukulu gwasimbayo metandikira bongo. Buli wenkirowoozaako n'olutikolomera nesiwala nkaaba amaziga mu mutima gw'omunda. Ngasiraba lutiko lwako ya otulemesa. Nkaaba amaziga gw'omunda. Omukazi yankombesa mu bukyala bwe ng'ali mu mwezi. Ate nga bagamba nti Illuminati tosobola kukola mikolo ng'oli myezi nabo. Abakazi baba myezi tebagenda mu nsonga za lubaale. Nsonga za Illuminati ne lubaale baawukana. Simanyi. Omukazi yankombesa mu bukyala bwe ng'ali mu mwezi. Komba. Tandikira bongo. Tujja tandikira awo. Obuka bali eyo. Tebayiga. Nga wagonda nnyo. Ate wali wayingidde dda already. Kale tuyongereku katini.
Nga kati noba wadduka ew'omukyalo oyo oluvannyuma okukwata nga wegadangira mu ssabo egyo emikolo gye bakolako nga minene era genda mu kyaki ate naawe ku kyakiranja nyina ekyaki gye nagendako eya musumba wange era neyo ejja kuba episode ndala mbagamba ate neyambulula ntya netawuluza ntya ku Illuminati kubanga era n'okuvaayo muddukako okuvaayo nga bangobye wadde baali bangobye bakama be baali bangobye ye yali yanjagala kati era tebyali byangu kati neyo ejja kuba episode nga mwetawuluzaako ntya okulaba nga emikolo gye yankolako tegikyannondoola emikolo gyali mingi kumbya mu nsonga oba omusayi guli gwali nga gwa nsonga yagulembeka nga bulembese onywanga nsonga simanyi kuba gwali nga mu kibya sinza kubulya gye gwali guva nekyenzijukira gwali guwunya omusayi oguvunze gwa bulaka anti omusayi oguvunze gwa bulaka gwa bulaka wanywanga kyenkanaki gukopo nga gulamba oba onywako katini anansonyiwa naye ate twagala tumanyi kyali kibya ngamba onywako mumiro gumu oba onywa kibya kiramba nokimala kibya kiramba kyonywa wasesema bwavu bwali bukutuusizaawo bukulumye weekyayi tandikira bongo ekibya kiramba katukomaawo toni dada kasente wekaggwawo atabuka nezikusalira musango waliwo yambuuziza nti omukazi oli gwe webakirako mu ssabo yafuna olubuto oba teyafuna saddamu muwuliza saagala mbalimbe ku byatuukawo kubanga wazaala omwana wazaalira akaana mu ssabo wegadangira mu ssabo nofuna akaana tumanyi gye kali simanyi wabula siyinza kugamba oba yafuna olubuto oba teyafuna lubuto oba bajjajja baalunuunamu simanyi baali balina obusobozi obwo kuba tetuddangamu kwewuliza kuba ajjukira nalina n'ennamba ye naye sikyagiina naye oba akyalina eyange naye teyaddamu kunoonyaako okuswala kwali kungi paka bajjajja bamubonereza teyaddamu kunoonyaako kati awo waba gyali ng'asobola okulaba kyana eno saagala ate oveeyo ogambe mbu wafuna olubuto nga si yeggwe manyi abantu bakola ki bannakigwanizi naye waba gyali ngabe ennamba yange atwagala kukuza bwenzi kuno kati waba gyali asobola okujja ku kyana eno tusobola mutuukako atwagala kukuza bwenzi kati yalufuna olwatavangayo oba ayinza okwayita tamanyi wakkujja naye waba gyali ayinza okuyita ku kyana eno n'afuna kyokoleke kakati ebibuuzo nina bingi ku mutwe njagala okubuuza naye yesebo bubonero ki ng'ogyeko mukaaga bw'olaba mu mbuga y'Aberuminati mu ssabo ly'Aberuminati ng'obubonero buno wabulaba ne mu kisenge ky'omukazi oba byali byanjawulo nnyo ng'oba wabulaba ne mu mbuga ate mu mbuga yo tewaliyo bubonero bwonna embuga alinga embuga endala zonna mwali muki mu mbuga era mubaamu ndeku nsimbi ŋŋanda mafumu mbugo mindi bintu bulekuleku bintu bitategerekeka nebimu simanyamanya busumbisumbi kakati eri mu ofisi z'Aberuminati omukyalo oli yo bwaliyoti waliwo nga newagamba engule eyaka ebiba mu ssabo bye bino era kati eri mu ofisi tewali kyewalabayo nga kifaanagana ekiri mu ssabo tebifaanagana ate embuga y'Illuminati teba congested ng'essabo tebaamu bintu bingi eba a bit organized more than essabo okitegeera kubanga ogyeko engule
n'ekyambalo nenkugamba nekiri ekitebe omukazi kyeyatuulamu okitegeera nti nekiri kalya ekyandibadde ng'ekisenge nti ekimpozi ekyaliyo emikeeka nti giri emikeeka gye baala wansi gye gyaliyo gyekyalinga ekifaanagana n'ebisigadde biri totally different kubanga embuga Illuminati ebanga photo studio ekitegeeza nze kyendowooza omukazi ono yali yagatta amaanyi abiri onna nga yagakwata yagatta lubaale n'amugattamu Illuminati yaliwa amaanyi ekitenkanika yali yagatta ebintu bibiri omulundi gumu naye surprisingly byonna yabiweerezanga differently omukazi nga yali kaali eno mu mbuga yabeerangayo emisano okwasaganya abalwadde ate nga eno mu saidi ya Illuminati abeerayo nnyo ekirongo obanga yasookanga kumaliriza mbuga ate ekyewuunyisa abalwadde yabajjanjabiranga mu mbuga era abalwadde abamu tebakimanyaako nti no yali Illuminati kati nze kyeneewuunyisa lwaki ate nze yonna yasooka yantulako mu Illuminati ate nantulako ne mu bajjajja andi yali akufuula saaba Illuminati akulunga naawe okitegeera naye abalwadde abasinga ate bo saidi ya Illuminati baali tebagimanyi baali bamanyi nnyo saidi yeeri ey'obuwangwa n'ennono abavubuka bali eyo beewera bagamba wadde obinyumiza nawe ffe ojja tuwa ennamba honestly speaking sina namba gigenda bbawa toba mukodo si bukodo wakakati I lost my soul omanyi kyekitegeeza yasika ati abo abavubuka boogera tebalina na bizibu njala yebaluma nange ku bye nayitamu n'ebizibu bye nayina tebibalansinga saayina na bizibu byali bintuusa kuyitamu eyo kumpisamu eyo embeera njala ye yali ennuma kati abavubuka njala yebaluma tebalina bizibu just babe bagumiikiriza bakole ebyakatonda tebikolerawo naye bikola ate ebiba permanent tebibaako bukwakulizo tugenda kukoma mu paati yaffe endala mweraba